Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Yonna gy'osinzira nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Mbaanirizaako nnyo mwena abali mu Buganda lya wiikendi. Kansubire nti nno olunaku lubagendedde bulungi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kandibanga kaweddemu. Wabula n'okwegumyagumya asinzidde awo n'agumya bannayuganda nti US oba tusalako obuyambi bwayo. Jjukira nti nno eggwanga lya US lyalangirira nga erigenda osalako AIDS ebadde ejja mu ggwanga erya Uganda. Nga muno mwe muli ne ssente ez'ababiri b'ebisiyaga nazo yazisalako, ssaako n'ebya medical care ebya health nazo AIDS ezo yazisalako. Kakati Yoweri Kaguta Museveni asinzidde awo n'agamba nti nno baleke batusaleko ssente zaabwe batusalako, Uganda tejja kufa, tejja kusagolinga olw'okubanga US yagisazeeko obuyambi. Naye amawulire agava mu Minister of Health galaga nti nno Uganda efiirwa biliyoni 604 singa US teddamu kugabirira Uganda na buyambi. Kigambibwa nti nno zino ssente zibadde ziyambako nnyo mu byobulamu, obuyambi buno badde batuwa. Kati embeera eriwo mu Uganda, pharmacies, clinics zisandise okuswagolinga olw'ensonga nti nno eddagala lye balina litandise obbaggwako, tebalina na buyambi. Ssente zino zibadde ziyambako nnyo okusasula emisaala salary eri abasawo abagenda mu maaso n'okwasaganya ensonga z'obyobulamu. Abakoseddwa mu kino mwe mulimu n'abalwadde ababadde bajjanjabibwa ku bwereere, abadde bafuna free medical treatment. Kaakati abasawo babagamba ke kaseera batandika kwesasulira ssente kubanga obuyambi obadde buva mu Amerika tebukyavaayo. Ekyewuunyisa, obuyambi buno bagamba nti gavumenti ya NRM ebadde ebukozesaako n'okufandinga security program zaabyo, kati ng'ezo buli by'ebisiyaga ssente zino zibadde zigendayo. Naye ng'ate ekisinga okwennyamiza babadde kino ensonga bagisiba ku kibiina eky'opposition ekya National Unity Platform, tebagenda mu maaso n'okukwasaganya ensonga zino ez'ebisiyaga. Kyokka oluvannyuma Minister of Health evuddeyo n'etangaaza nga kiraga nti nno ssente ezimu ezibadde zijja mu Minister of Health zibadde zikwatibwa ne zigenda mu security programs mu kibiina kya NRM. Security programs nga okulya ebisiyaga bibadde bikolebwa mu kibiina kino ekya NRM. Kati Donald Trump eri mu US yasinzidde awo n'agamba nti obuyambi abusazeeko. Kati okwekaninkiriza kulabikiddwako eri Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba baleke ne batusalako obuyambi, Uganda tejja kufa, Uganda ejja sigalawo. Nejjukira nti nno zino ssente zibadde ziyamba ku bintu bingi ku programs ez'enjawulo wano mu Uganda. Kakati pharmacies wenjogerera amadagala gatandise okuggwamu olw'ensonga nti nno tebakyalina ssente zifandingibwa kubanga basobola okuba nga bamanufacturing oba baproducinga eddagala lino okuva mu mawanga ag'ebunaayira. Ebyo nno nga w'obiwulira kitegeeza nti nno Uganda tulina otandika okwebereramu okuba nga tutandika okuzuukuka, kusobola nga tetudipendingira mu mawanga amalala, ne tutandika okubeera nga tetuli parasite, kubanga embeera eno tulina oginogera eddagala nga tennaba kubanga esajjuka. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Jjukira nti nno oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Gwe atannatweyungako kiira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza weekend ennungi, mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada,
abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.